Musibye muti eyo bannamukutu Jowe twakomye mu Zinunula nga tumaze olaba amafomu nga gawedde nga Zinunula awangudde nga Ssembego era twabadde tugenda mu ssuula egamba nti Ekikozza Omulima. Waayitawo ekiseera kitono nga maze okuwangula Mbego nenfuna abavubuka bangi ab'emikwano era abamu ne bansaba mbayigiriza okulwanyisa amafomu kubanga bandowooza okuba kafulu mu kugamanya. Nali njagala okugaana naye bwe nanyumizaako mu yodi nampikiriza mbayigirize era naye naasuubiza okunnyambangako. Buli lwaggulo twakuŋŋaaniranga mu kkookoowo eddene eryali okumpi n'ekibira balaba Mabugo ne tuyiga amafumu era n'entala z'amagye n'okukwekweta era n'obukodyo bulala bungi. Akabiina kaffe kaalimu abavubuka 200 naye ng'eryanyi lituwala era nga twagalana nnyo. Akabiina twasooka kukayita Kikonde anti Kikuba ali kumpi naye abavubuka oluvannyuma ne balikyusa ne bakatuuma Wankula. Atatya ate fettafetta ate atadda nnyuma anti naye Kikonde lifeebya bufeebya. Akabiina kaffe kano kaalina amateeka gaako naye ng'erisingamu obukulu kwe kuyambagana mu kabi era n'okuyamba abanafu mu kyalo naddala abakadde bannamwandu n'enfunsi. Bwe wasangibwa ng'omu ku b'ekibiina ng'ojoogereza omuntu ateeyinza nga tukutumira omubaka waffe ng'akulabula oleme kuddayo kukola kikola ekyo, bw'otowuliranga nga tukubonereza bwe watugwanga mu bwala. Twateranga ab'engeri eyo okubakwata ne tubawewenyula emiziŋŋoonyu omulundi gumu oba ebiri okwewa obuyinza nga buno kata kutusuule kuleenya. Naye ekyatuwonya obutatusuula mu mbuzi ekogga kwe kubanga twalina abatuwagira bangi mu kyalo mu bikolwa byaffe. Ekyali kitusibya nno kwe kuwewenyula mukoddomi wa paati obuswanyu ng'ajooza omu ku b'ekibiina. Leero nno olwo kamwa koogera bandinsibidde byoya bya nswa saaliyo nga bamuwolomya naye anti kiiso kya mbuzi ate nze abaana b'embuga baali bantwala dde olutwe nti nsasama z'ekyalo. Ate olulala twali tuli mu katale tunyumyamu n'omusajja omukulu ng'atutegeeza nga bwe baatabaalanga edda. Omusajja omu omutunzi w'ebyennyanja kwe kukasukawo eggambo lye nti baleke nabo banaalwana olwabwe ndaba mpulidde embundodooti emitala ateekateeka okulumba Pyati ajanyaga ebyalo bye era nti asabye n'abaami abalala 2 bajje bamuyambe. Pyati ye yali omulabe wa Ndodooti Kayingo era ddala nga balimbwa nango. Obulabe wakati waabwe bwajja bwe buti. Olwatuuka kabaka ng'agaba bombi bagende batabaala abagoti mu nsozi zaabwe era nga Ndodooti ye mugabe. Nti naye bwe baatuuka ekigoti abasajja bonna enkwatanga ne babakwekerera. Baasangawo bwebbumbu kobbo nti kisalidde mu ntamu. Munnange nga badda ku bintu nga banyaga abakazi, abaana, nte, mbuzi, mbugo, ye leero n'amenya ki n'aleka ki. Ebyabalemanga nga bookya, obukadde nga batta. Bwe baamala okwekola ogwa Walugali nga bakwata lidda bulyambwa. Ennaku 2 ezaasooka baatambulira ddala mu ddembe naye mu kiro ekyokusatu abagoti ne babagamba nti mulimba naffe tetunywa guteeka mutwalanga by'abalala naye si byaffe bagoti. Baabalumba bawummudde wakati w'ensozi 2 mu mattansejjere baabasanga tewali n'omu abeetegekedde ne babatta ebitattika. Abaawonawo nno mbu ng'obabalira ku ngalo mbu bwe baatuuka mu maaso ga kabaka Ndodooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda era n'ekyabagobya. Pyati nga yaali awo liiso lyokka amoga yalaba Ndodooti kyajja ava mu maaso g'empologoma n'atandika okukonjera Ndodooti nti teyakulembera bulungi gye nti era ye yabeeranga mu kunywa nakwefulukuta mu bya buseegu nga n'ekiro teyabawa bakuuma lusiisira. So nno ng'omulimu gw'okulonda abakuumi gwali gwa Pyati gwe gwakwasibwa. Empalabwa Sseggwanga bwe yawulira ebyo n'enyiikaalira nnyo Ndodooti n'eragira bagende bamunyage era ne bamunyaga ebibye bingi nnyo. N'ennonga 10 bwe litakyawa omu empisiisi kwe kubisuula Ndodooti mu kutu nti anti ekyakunyagisa ye Pyati. Okwo nno munnange endibu kwe yava. Ffe twali tuwakana omusajja oli omukulu ffe twali tunyumya n'atugamba nti ebigambo ebyo nno temubisuula muguluka anti mumanyi nga mu mbu mwe muva ejje. Bwe tutaayagala kuwalaaza na kulaakiza mpaka
ne tubimalira awo. Naye era muli munda ng'omusajja tumusekerera. Bwe twaddayo eka anti twalina emikolo ne tuteesa omu ku ffembi agende nga yeebuuzisa ng'omusuubuzi akette ebiri mu byalo bya Ndodooti n'abaami abalinaanyeewo. Nze ne nyaŋŋanga ngende nkola omulimu ogwo naye Mikolo n'aŋŋaana nti gw'oliko nkoko njeru. Mikolo obudde yabukeereza nkokola ku Nawankya n'agenda akuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndodooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Bwe twaddayo eka anti twalina emikolo ne tuteesa omu ku ffembi agende nga yeebuuzisa ng'omusuubuzi akette ebiri mu byalo bya Ndodooti n'abaami abalinaanyeewo. Nze ne nyaŋŋanga ngende nkola omulimu ogwo naye Mikolo n'aŋŋaana nti gw'oli nkoko njeru. Mikolo obudde yabukeereza nkokola ku Nawankya n'agenda akuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndodooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Yadda ggulo nnyo n'ategeeza nti omusajja byayogedde bituufu ddala, ekiri eri si kibejjo. Abavubuka bonna n'abasajja abatuludde beetegeka kujja kutuzinda. Bunno leero kiri bul'omukombi, ebyalo baagala bisigale matongo. Wonna we ntuuse nga ke kaama akali ku mumwa. Akawungeeza ako ne ŋŋenda mbibuulira mu Yodi, naye ng'alabika nga ye yali yabitegedde dda. Ne mutegeeza nga Wankula bwe yali agenda okulwana ng'ejje yekka, era naye n'asemba ekirowoozo kyange. Bwe twakuŋŋaana enkeera ne tunnyonnyola bannaffe akabi akaali kajja, era nze ne mpa ekirowoozo kyange nga Bawankula bwe twali tusaanye okulwanira awamu ffekka ng'olutalo lubadde luguddewo, era nga bwe tuteekwa okulweteekerateekera, newankubadde nga mu kiseera ekyo nali simanyidde ddala ngeri gye twali tusaanira kulweteekerateekeramu okuggyako okukaza okulwanyisa amafumu. Ne maliriza na bino nti bwe tulirwanira awamu lwe tutalifa nnyo, naye bwe tulirwanira mu nsindikagano abalirwabula bali balubatu anti amamesa amangi. Nga bw'omanya abangi abamu baasooka kulowooza nti tulimba, naye bwe wawa amatuukayo bannaffe abalala nabo ne bategeeza nga bwe baali bawulidde ebigambo ebyo, buli yali asigaddemu akakunkuna ng'amatira. Ekyaddako kwe kulonda omugabe w'eggye lyaffe. Akalulu bwe kaakubibwa kaagwa ku nze, naye newankubadde neewolereza bonna olukongoolo olw'okubanga baali balusimbye ku nze ne sisobola kweggyako bukulembeze obwo. Ennaku ezaddirira zaali za kukola kaweefube okuviira ddala ku maliri okusuulira ddala enjuba. Leero nga n'abeeka babula kutumulisaako mimuli okulaba nga bwe tufaanana. Buli lunaku twasindikanga munnaffe omu agenda akette, si kulwa nga abalabe batuzinduukiriza ne batugwako nga tetumanyi ne batuzikiriza. Abakessi baffe bakolera ddala bulungi omulimu gwabwe, kubanga twamanyira ddala n'ekkubo abalabe mwe baliyita okutunaawa. Ekyo ne kituyamba mu ntegeka yaffe. Mu nnaku ezo ez'okwetegeka nze neeraliikirira nnyo n'enkogga n'okukogga, anti nga n'oluusi n'emmere ekaawa. Tulabanga kyeraliikiriza ng'okumanya nti obulamu bw'abantu ebikumi n'ebikumi buteekeddwa mu mikono gyo, nga ggwe weesigiddwa okubuwonya era n'okubuzikiriza ng'obulagajjalidde. Abakessi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe baali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira mpya Katoole ery'okumpi balyoke batugweko nga tetutegedde, nze ne ntegeka engeri gye tulirwanamu. Nasooka kwebuuza bibuuzo bino: tulwane nabo nga bajja oba tulwane nabo nga baddayo? Bwe nageraageranya obutono bwaffe ne mmanya nti okwetantala eggye ly'agasajja agatannalwanako muba mwetunze bwetunzi, kyennava mmalirira kulwanyisa abo abali babasigaddewo ne bwe bali banga bawangudde oba nga bawanguddwa. Kyokka okuva ku ntegeka Pyati gye yali ategekamu okulwana nga kirabikirawo ng'atidde nga tayinza kuwangula. Ekibuuzo kyange ekyokubiri nti obanga tuli balwanyisa baddayo, tuli bateegawa era baliyitawa? Kino kyanteganya nnyo, naye oluvannyuma ne mmalirira tubateege mu kibira Matumpa Mpaggwa. Weewaawo namanyanga ekkubo eryo lyewala era lyekooloobya nnyo, naye ndowooza nti obanga bayita mu liri ery'omu mpya Katyole nga bajja, tebayinza ate kuddirayo mu kkubo limu eryo olw'okutya okugwamba bateeze, era nga nabo bajja kulowooza nti ffe tujja kulowooza nga bagenda kweyuna liri ery'okumpi tuteege eryo. Lino tulireke, nti nno we tuligendera okulabuka nti batusibye kantuntunu tuwondere,
ng'ebyakuno babiri wala ate Kabaka Singe nga batuuse dda n'ewaabwe. Bwe nabuulira bannange we tugenda okutalira bangi ne batakisiima newankubadde nabannyonnyola ntya bo nga bagugubadde bugugubi era ne kikalambira okumala ebbanga ddene nga bo baagala nti omulabe tumuteege mu kkubo liri ery'okumpi nga bakakasiza ddala nti mwagenda okuddirayo. Singa mikolo teyankuba mukaama naŋŋumya nti nywerera ku kyogamba kye kituufu nali ndi kumpi ddala okukkiriza kye bagamba. Ku nkomerero ya byonna ne nnyimuka ne neesimba wakati mu bo ne mbategeeza nti mwe mwannonda okubakulembera era ne mumpa n'obuyinza okutegeka engeri gye ndowooza nti yerituyamba mu kulwana kwaffe. Naye bwe ngibanjulidde mugigaanye nga bwesiyinza kugibakirizisa lwa mpaka ekisinga obulungi tweyawulemu. Abo abakkiriziganya nange bangoberere ffe tulirwanira mu matumpaggwa. Abo abatakkiriziganya nange beerondera omugabo waabwe balirwanira mu mpyakatoole waabwe. Kasita nga ffenna kye tugenderera kimu kyokka kwe kutaasa amaka gaffe, bakitaffe ne bannyaffe, basengaffe, baganda baffe ne bannyinaffe era ne mikwano gyaffe. Obutono bulwanira mu ssanja, ffe bwe tunaaba abatono tujja kulwana mu ngeri yaffe. Tewali mugabe yenna bw'afa yenkana akkirizibwa abatabaaza abatakkiriziganya naye mu byakola okubeera mu ggye lye. N'olwekyo abakkiriziganya nange mujje tugende, abatakkiriziganya na ntegeka yange mweraba era mbaagaliza mikisa. Ne ntambula mikolo n'asituka nangoberera. Nagenda okulaba ng'ogubiina gwonna gugumbulukuse gungoberera era nga buli omu ayanguyirira nsemberere aleme kulowoozebwa nti abadde agaanidde mu kifo. Okuviira ddala ku olwo saafuna muteeru gwonna ku bo. Bonna baawaayo emyoyo gyabwe gye ndi okubakulembera. Kale essuula ekomyawo era we tugenda okukoma leero. Enkya tujja kugenda kusuula egamba nti entegeka y'ennwana yaffe. Nsuubira oba yeesemba nayo? Yeddirira esembayo. We tujja okutandikira olunaku lw'enkya mbaagaliza akawungeezi akalungi.